gera ebyo bibaawo ate n'ekirala kiri mu culture bannayuganda bamanyi nti buli kintu ekiyitamu waawo bangu olina okuba nga owaddeyo kitu kidogo kati bwe tutuuka ku Miss World ne tuperforming obulungi naye tuba tuwaddeyo enguzi kati tolaba ekyo nze tekisobola kunzija ku mulamwa Kacumbaali because people are going to talk ate abantu bwe batakwogerera ng'olina kyokola manya tolina kyokola okitegedde so bajja kwogera era kino bajja kikolera emyezi ng'ebiri bamale bakiveeko tumale okutuuka ku Miss World batandike ababeera banna nze ndi mukazi muganda wadde ndi mukyotala oba otegeera kye ŋŋamba olowooza sandibadde nga ŋŋamba nnyo njagala abaganda be baba bawangula it is egundi ekyuka times zikyuka era bamale basirike naye oyo muwala wange ye gwe nagoba mu Miss Uganda bw'atalekera awo oyo yenja musiba nja kuleka kiri eky'obuzadde nekyenakkiriziganya ne maama we nja musiba sinzidde okubeera nti nno ate otulaba oli Kacumbaali TV ne mukutu emirala gyonna Kyamuka TV mbagamba ate mukola kyamaanyi nnyo okubeera nti nno mutulaba ebibuuzo bibadde bingi nnyo emboozi zibadde nnyingi nnyo ku mutimbagano emba ntuse kinnoomu but finally olwaleero ndi n'omukyala Madam Brenda tumuyita mami abangi bamuyita Nanyonjo aba Miss Uganda Foundation CEO gwendi naye olwaleero ebibuuzo byonna mbadde mubuuza tugenda biddawo ebibuuzo bibadde bingi kati nkufunye tubadde twagala byonna tubiddemu okay sooka obuze ku bantu batulaba wano Kacumbaali TV mugyebale gye mutuusaako engalo obulamu bulungi kyali mukoowu naye obulamu bulungi sooka otuyisizeemu empaka za Miss Uganda 2025-2026 zitambudde zitya sofa zitambudde bulungi nga bulijjo of course mubaamu obuwonvu n'obugga but zitambudde bulungi tusooke tuddeyoko ekinyusi ky'empaka zino gwe nga gwe CEO kyali ki era kigendererwa ki ekigendererwa ekisingira ddala era ekisookerwako kyekyokubangula abaana b'obuwala ekigendererwa ekyokubiri kyekya okutumbula Uganda ku global map oba ku international platform nga tukozesa ambassador oyo gwe tuba tulonze nga Miss Uganda era ndowooza ennaku zino mbadde mulaba performance yaffe ku Miss World nungi nnyo ebigendererwa bino sofa ebbanga liwakatambuza Miss Uganda kituukiridde kuba kiringa mwana atandika ekintu oba bw'ozaala omwana asooka kwavula n'atambula then n'adduka then yeetongola n'okula nga kukola ebintu naawe ebikwewunyisa naawe ebikumakinga proud nga muzadde we kati kyekimu ne Miss Uganda nti we twatandikira si we tuli performance yaffe ku Miss World bwe yali ne bwe nali nga sinnaba kutwala license eno okuva mu Miss World si bweri kati tuli waggulu ddala era mu Africa baturatinga nga I think ensi 5 ezisinga okukola obulungi pageant zaazo ate n'okuperforminga obulungi ku Miss World. For the starter tuddireyo emabega okiyingiramu otya ekyokubeera nti nno gwe license eno ogifuna era ogifuna otya? License eno license tegabibwa government ya Uganda egabibwa international body ekitongole ekitwala empaka z'obwannalulungi mu nsi yonna Miss World naye waliwo n'ekirala kye bayita Miss Universe ekyabeeranga ekya Donald Trump kye yatunda we yali ng'agenda okwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga lya America ekitongole kye ekya Miss Universe n'akitunda naye ekitongole ekya Miss World kikulembera omukyala gwe bayita Julia Molly kyatandikibwawo bbaawe naye bbaawe n'afa kati ye n'asigala ng'akitwala mu maaso so we natwalira license eno
nzijjukira bo omuzaaliza akamala okunkubawo ekyaddondo nensalawo ngende mpumulireko eyo kati mba ndi eyo of course ngendayo nnyo naye mba that time nagamba njagala kuvaako waka kangende ewaka wange ewalala so mba ndi eyo nefuna omuvubuka omu kati mwami bamuyita Boni Okrujo nakolako naye ewa Sylvia Owori era mu bya Miss Uganda by then nga license Sylvia Owori agirina nga yamuvaako dda nga yagirekawo bwe yalekeraawo okukola Miss Uganda ne wajjawo omukyala bamuyita Solea Zarango then Solea n'agikola oba yakola emyaka 2 n'avaako ne kuddako omukyala gwe bayita Joyce Church naye abakyala bombi baali tebabeera wano nga bava eri ne bajja ne bategeka nga bannayuganda naye nga tebabeera wano nga bawangaalira eri so Joyce Church n'ajja n'agitegeka naye oba yagitegeka aba naye emyaka 2 n'agivaako kati ndowooza awo ne wabeerawo oba omwaka o something naye ng'ekifaananyi kyonoonese nnyo ekya Miss Uganda so kati mba ndi eyo ne tunyumyamu awo ne Boni kati kunyumya nagamba bannaye enaku za Miss Uganda nagamba naye Brenda lwaki tokola Miss Uganda nemugamba Miss Uganda nga kiri hectic nagamba naye ng'okisobola nemugamba nkisobola kuba ffe twakolanga behind the scenes so netukinyumyako netukireka kuba yali azze kundabako nagamba bannaye nawulira bo muyeza kuba biki obadde ogenda kuddayo nga sikulabye nali Bungereza kati netunyumya netukirekaawo kati bwe twakirekaawo wabaabulayo weeks zaalinga 2 nkomewo ekirowoozo nekikomawo strongly kubanze ndi mukazi asaba Katonda akkiriza mu Katonda ne decisions zenkola ebiseera ebisinga nsooka kusaba nensaba Mukama ampe answer ampe amagezi oba ampe okubikkulirwa manye nti no ekyo ekintu kyenkola kituufu oba nsaanidde okukikola oba nkiveeko so naliko mu kusiba n'okusaba ekikiro olunaku lwaba lwali lwakusatu ndowooza ng'omuzira gwali gwagudde ku Lwokubiri ne ku Lwokusatu nga gugudde mungi nnyo nnyo kati for some reason simanyi lwaki bwe nali ngenda okusaba nali nsibye olwo olunaku kati ekiro nga ngenda okwebaka nenzigulawo eddirisa nensaba kati bwe mala okusaba nenywayo egulaasi y'amazzi nengenda mu buliri kati mu kwebaka nawulira buwulizi Miss Uganda ng'eddoboozi lyogera Miss Uganda convicting kati abali eyo bw'oba nga tofunanko eno experience of course bagenda kunvuma ebintu bingi but it's okay okifuna ng'olaba kizze nga bw'owulira ekintu nga conviction nenkireka kubanze nali manyi bwenkomawo wano ngamba sigenda kuddamu kukolera muntu ngenda kwekolera byange kati nga ntandise n'okugula ebintu ebya makeup ebintu ebya boutique nga ntandise n'obigula ebimu nga mbitise n'obitika kati nenkireka naye beebulayo wiiki nga 2 nkomewo era ekirowoozo nekinzigira strongly neŋŋamba naye lwaki sinoonya ki ndi wano head office eri wano lwaki sinoonya office yaabwe nenoonya office kati nengenda kweyo address gye nalaba ku Google neninya train neva ku train ekirungi wali nali nga nsobola okutambulawo nentambula for like 15 minutes nentuukawo bwentuukawo nga ndaba abasajja abalongoosa balinga abarenovating ekizimbe nembagamba noonya office ya Miss World nebagamba unfortunately basenguse naye gye bazze walako bagamba naye tusobola okuwa enamba yaabwe n'obakubira nebampa enamba nembakubira nga sinaba nakuvaawo awo bwembakubira nembagamba bapita Nanyonjo Brenda badde njagala kumanya oba waliwo omuntu alina license ya Miss Uganda nebagamba tewali nebampeereza details of how to apply nenzibaweereza
ne babeera nga balina ebibuuzo bye bambuuza kati nze kyesaamanya nti babeera nabo bakola ki bakola background check yaabwe oba bagenda ku Google biki ne bakunoonyerezaako so naye nga bwe balinga bambuuza ebibuuzo nga bakubuuzaayo kimu oba oli abakuweereza email bakubuuza ekintu kimu oli okozeeko ku kintu weekiti ne bagamba ye nali nkikozeeko weereza obukakafu n'oweereza ne baddamu ne bakakati mutwe gwange ngamba tebabuuza buli kimu kye baagala nkiddemu mulundi gumu kiggwe oba oli nga bakuweereza email endala wali obaddeko mu kintu bwekiti ne bwekiti nti nedda wali okozeeko ku kintu bwekiti ne bwekiti ngamba nti olinawo bukakafu ye weereza vidiyo oba ebifaananyi oba newspaper clippings nembiweereza kati wayitawo wiiki nga bazaali 2 ne banziramu nga license bagimpadde nga nakakomawo wano wiiki ng'emu nga license bagimpadde kati awo obuzibu bwava mu kunoonya ku basponsa bagikuwadde otandikirawa nga basponsa abasinga tebaagala kintu kiyita Miss Uganda nga tebaagala kubanga branding efudde ng'ekifaananyi kyonoonese nnyo abo bagikuwa mwaka ki 2011 nentambula abamu nga baŋŋamba Miss Uganda enaku zino sooka okoleko tulabe kyosobola okukola kati omuntu eyanzikiririzaamu balinga abantu 2 nagenda mu Breweries ebiseera ebyo omwami bamuyita Daniel Ogong ye yali marketing director kati nengendayo nemugamba nafunye license yokola Miss Uganda nonya so nangamba ekyo kirungi nnyo kubanga manyi oli passionate about this thing like bwoba okola with passion you're committed kubanga yandabanga nga nkole wa Silvio Ori brand club beer yali sponsoring and that time I think yali brand manager wa club so kati nga yandaba nga manye enkola yange y'emirimu nangamba oli a bit late naye olw'okuba nkumanyi nkulabyeko ng'okola oli passionate so ngenda I'm going to take a chance tukusponsoring with ekitono kye tulina kubanga ozeki ng'obudde buyise nansponsoring nangamba naye omukolo bwe gunaavaayo bulungi ngenda kusayininga long term era nebaza mukama bwe kyali kati omuntu omulala supporting at that time waliwo omwami bamuyita Mohan Rao nali nakolako styling bali balina ekibiina nga bamanaginga abayimbi kati nga ngendayo nembatereza enviiri makeup nengoye ebiseera ebyo nga nze makeup artist owakabi wano nga nzaaliko kati nga ngenda nembakolerako ba styling enviiri nembakola makeup ne stylinga ne costumes kati bwe nagenda nemugamba nti nfunye gundi ya Miss Uganda ye nansanyukirako nangamba Matches obadde okola naffe ebbanga awo lyalinga lya myaka 2 ti abantu abasinga bwe bajja wano nga balaba omwami alinamuko like babeera bamukabira ebizibu like okusabiriza ennyo nangamba ebbanga lyomaze naffe wano nga tukola naawe gw'omu ku bantu abatatekinga nga advantage ng'okola kyokoledde ne tukusasula n'ogenda sikuwulira nkongoze ng'onkabira ekizibu anything like that nangamba and for that reason nenda kusupportinga okola ki Miss Uganda teri muntu yali ankoledde ekintu bwe kityo that time teri muntu yali ankoledde ekintu bwe kityo nasanyuka nenkaaba nangamba nkwagaliza success buwanguzi kuba nkulaba nti ki oli muntu mulungi naye omwami oyampa miliyoni aga 3 yasooka nampa 14 kati wayitawo akaseera nankubirako okumbuuza bitambula kiti oli bulungi nemugamba ndi bulungi nangamba kati ekikutawaanya nemugamba twagenze mu kampu nemubuulira sponsorship gye nafunye from now breweries nangamba okay ngenda kwongerayoko support endala
era nanyongera ssente kati ne ziwera miliyoni 3 ne tukola omukolo ne guvaamu bulungi amawulire ne gagamba Miss Uganda ekomyewo Nanyonja akomezawo Miss Uganda azukira twakolera ku Golf Course Hotel ekifo kyali kitono ne wajjula ne bagula emiryango gyonna ne bagulawo amadirisa ng'abantu abalala balabira mu madirisa kati oba yali New Vision ne bagamba Nanyonjo teyekkiririzaamu n'alonda ekifo ekitono abantu ne batuuka wali nga bakola ki kati omala n'agamba Nanyonja resurrectinze Miss Uganda like emitwe gyali mirungi then ekintu ekyali kisinga ekirala abaana nga ebiseera ebyo I think egyo emyaka eni gyali gisenga bwe bagamba nti ekirabo ekisingayo Miss Uganda motoka nga tebazifuna nga tuzirabako awo naye nga rain bweggwako babeera tebazirina kati omukolo ne guvaamu bulungi kati bano basponsa abalala baali bagamba biki sooka okole ne batandika okunkubira amasimu mwami Daniel nagamba kati manyi mukyali bako nagamba wiiki bweggwako emu mujje tusayininga long term nga bwe nakusuubiza ne batusayininga emyaka emirala 3 so olwo lugendo bwe lubadde olwa Miss Uganda gye ntandikwa y'olugendo lwa Miss Uganda era abaami ababiri siribeerabira mu bulamu bwange mwana ki yasooka okuziwangula ku lwange yali Sylvia Namutebi mukyala wa Ali Bai kati so mukyali in good terms naye kati mukyala mufumbo so emyaka egimu ta featurinze waliwo omwaka oba gwali mwaka oguwedde yali taliiwo yakomawo nga leero nga tenkya lwe lunaku then omwaka oguli omulala yali ali lubuto empaka wezanyinyitira ennyo nga tasobola kubeerawo kusomozebwa ki kwobadde osinga okufuna ng'ogyeko sponsorship ekyamazima ng'ogyeko sponsorship kyekyo ekisira okusoomozebwa ekisinga ebigambo by'abantu ekyo sikiraba nnyo nga kusoomozebwa kubanga boogera ne bwe mba nga sinze ntegese kati for example singa nkeera ku makya ne ngamba aba Miss World sikyasobola kutegeka license n'engibaddiza era omuntu omulala bw'anaategeka bajja kwogera kati nze sikiraba nnyo nga kusoomozebwa ekyo kibaawo especially mu competition ezisinga so obuzibu kusoomozebwa kwensinga okufuna support gavumenti erina weekuyambiramu gavumenti twogerezeganyiza enfunda eziwera kati ninda support eyo lwene maturinga but office of the president yatusupportingako wetwawangula empaka za wetwaperforminga obulungi ku Miss World netuwangula Miss World Africa ne Queen Abenakyo amabanja gaali gantwalawo muzeeyi nanyamba bwe twamusinkana ne mubuulirako nanyamba nengasasula atudde ku Miss Uganda ono eyawangudde Muhoza Trivia abaana bano eno mwaba screeninga batya mu regions ez'enjawulo mwatambula zitya because nzijjukira kuziri ezasooka Miss Uganda oli 2023 mwatambula Uganda yonna ono mwakoze mutya okufuna abaana Uganda yonna nogo 2024 twatambula Uganda yonna ku guno tetwatambudde budget tutwala eyo nene ate nga sponsorship teri sufficient kumala kugenda eyo so twasalawo regions tuzikolere Kampala kati nga buli week tubeera tutekayo call abaana ne bajja ne beewandiisa kati bwe bamala okwewandiisa tukuŋŋaanya fomu ezo ne tubakubira amasimu ne tubagamba aba region eno olunaku bwe rutize auditions zammwe bwe tumala eyo audition yaabwe ne bafunayo training awo yanaku nga 2 then ku lwomukaaga ne tucrowninga ekyo twakikolera wiiki 5 back to back twasooka ne West Nile ne tuzaako North ne tuzaako East West ne tusembayo ne Central byonna twabikolerawo motive ebugoloobi okwewandiisa kuno beewandiisanga batya beewandiisa online oba beewandiisa abamu nga bapickinga forms physically then abalala twasindikanga ba scouts mu ezo regions ez'enjawulo
ebigendererwa bye mba mwetaaga waneeno mu kufuna foomu bibeera ki buli omu ajja ne yeewandiisa obeera wabeerawo criterias? Si buli omu nga wabeerawo criterias nga bona ogenda okusaba omulimu oba nga bakulonda kubeera ku ttiimu ya mupiira oba ya basketball oba netball wabeerawo criteria. Tebasobola gamba nti buli asobola okuzanya basketball jangu nedda. Wabeerawo criterias. Kati naffe tulina requirements. Okitegedde nti olina okuba nga oli Munnayuganda. Ekyo kimu. Olina okuba nga osomyeko paka at least nga S6 oba equivalent ya S6. Olina okuba nga ofunye olukusa okuva mu bakadde oba omuntu yenna akuvunaanyizibwako. Olina okuba nga olina endagamuntu oba nga eri mu process oba passport. Ebyo bye bimu ku ebyo. Then emyaka 19 paka 26. Kati akakulu kempuliddemu olina okubeera nga oli Munnayuganda. Kate kalambule bulungi nkulaba gy'olaga ng'obuuza akantu naye Omunnayuganda ye muntu azaaliddwa wano, akulidde wano, asomedde wano, yoyo Munnayuganda. Omunnayuganda omulala yoyo omuntu eyajja nga bwe tulaba nti tulabye wano oba abayindi abantu abazze ne bafuuka Bannayuganda wadde nga wakabira ndala nti tulina wano abayindi Abannayuganda. Kati nga for example Sudil Munnayuganda, Bamukwano, Bamadivani, okitegedde. Ayinza for example ng'avudde Burundi n'akola naturalization n'afuuka Omunnayuganda wa wano, omutuuze wa wano. Ekya naturalization ate erudda omuntu nze mba ndowooza tannamunyinkiintira naye waliwo nga bazadde bo baava oba Burundi oba Rwanda oba Congo ne bajja babeera wano ne bakuzaalira wano n'osomera wano n'okulira wano buli kimu nga tomanyi kintu kyonna kikwata ku Congo obeera Munnayuganda. N'oyo abadde naturalized for example amaze mu Uganda emyaka 10 n'afuna citizenship n'afuna residence permit n'amala n'afuuka ki? N'amala n'afuuka Munnayuganda ng'ali naturalized myaka nga 10. Abamu bafuuka Bannayuganda nga bantu bakulu ddala. Ekibuuzo lwaki nkibuuzizza nti nno kyatambulidde nnyo ku Muhooza nga bagamba kyatambulira ku Hannah Karema muwala we Nakaseke Kinoni kitambula buli wamu. So Muhooza si yasoose ate si yajja okusembayo. Okutegeka zino empaka za Miss Uganda omuwala bw'ataba mubi muddugavu nnyo balonda beeru bokka. Okitegeera si Munnayuganda abo Banyarwanda. Natasha Mukiga ne baali batandise ogamba oyo naye Munyarwanda. Okitegeera so kati nze ebintu tebinzija ku mulamwa. Okitegedde kubanga abantu bajja kwogera oba tukoze kituufu oba si kituufu. They will keep talking. 1 2 ennaku zino waliwo enjogera egamba nti ekyo kyekiriko amasannyalaze. Kati currently okuva empaka zino si we zatandikira pase but okuva nga lwe twayingira mu camp waliwo omuwala famous tiktoker Eranzurana. Kati waliwo oyo trivia. You understand? Kati okwo kwe kubadde amasannyalaze. Kati buli muntu awulira nti yeetaagayo kutusannyalaze ajja commentinga ku ekyo ekintu either naddala negatively kuba ekintu ekiri negative kye kisinga okutambula n'okusasamaza abantu. Ono omuwala tiktoker ayingira atya ajja atya mu Miss Uganda? Yeewandiisa nga abalala bwe beewandiisa. So tuba tuli ku auditions I think it's Central agamba mu Central mulimu a famous tiktoker konze yaani nga simumanyi. Kati amala kukola audition ye nga yeeyanjula amannya g'ebiki n'agamba Eranzurana konze yoono. Bano abaana abantu kye batamanyi omuntu bw'ajja tetugenda kukebera tukunoonyereza bakuzaalawo abazadde bo bw'ani okola mulimu ki biki otugambe kati gwe okusinziira ku kye tuzudde tosobola kubeera. You understand? Ojja n'oyita mu auditions. Bw'oyita mu auditions then nga tulaba nti ogenda ku stage eddako ekyo batwagala ennyo ne tankokebera social media zaabwe bapostinga bintu bifaanana bitya. Okitegera abaana abo bwali ennaku zino ekitrendinga byakupostinga bifaananyi nga bali kaŋŋambe bwereere. Kitegedde tubifaako nnyo. Kati awo bwe tumala okufuna ba finalists oba potential finalists so we do the social media audit ne tugenda ku page zaabwe ne tukebera
bantu omusangayo abalina ebifaananyi bwe bityo temubakkiriza omwana abamu it's oba peer pressure oba mulembe kugenda na mulembe oyinza okulaba omwana ng'alina so much potential so you can advise n'omugamba ebyo ebintu either bijeeyo bideleting byarchiving or whatever but you cannot be seen with a social media like that. Yeah, so we advise. Akati omwana ono ajja era mu auditioninga atuuka awo lwaki kigambibwa nti nno mwamuleetamu ono Amina lwaki mbu mwamuleetamu ku boostinga Miss Uganda? Buulidde nti buli omu alina opinion ye kati abagamba nti twamuleetamu boogere ffe nva kugamba nze Amina nali simumanyi nga ne kuba abo ba famous TikTok abowulira musimanyi ani Shira Price waliwo n'omwana chicken abo nga simumanyi simuwuliranga nako simulabangako amala ku auditioninga ne introducinga ne bangamba yoyo Rwanda ngamba yono so bwoboga nti twamuleetamu ekyo kikyo eyo nayo opinion yo ate kati ngenda kukayanya okitegeera nakukayanya kati gwe bwoba kyokkiriza mu mutwe gwo nti balimba bamuleetamu ate nakikugjamu ntya munnaye gwe kkiriza kyokkiriza naffe tumanya amazima. Awangula atya ekya Miss Popularity? Kubanga yakunga abantu okumulonda ku voting platform nga abeera abajjukiza buli kanaku buli omu yeekolera campaign ye but I think ye yali more aggressive and determined to win the popularity vote. Trivia ki kyeyasinga ku bawala banna abalala abali mu mpaka ezo ekimufuula okubeera no Miss Uganda? Mpisa then n'omuntu alaga ki progress omuntu ali willing to learn buli kaseera walaba nabatuuka mu bootcamp watuuka mu bootcamp nga bamu kye bafanze kasita nyingira bootcamp watuuka mu bootcamp n'alekerawo okuyiga emulaga nti takyeyongerako improving asigadde nga bwe yali then abalala bagezaako but nga bwe nkugambye nti tutunuulira nnyo Miss World qualities za Miss World katuwumbawumba ebyo byonna nomala n'omusitulaawo n'omute visionary you visualize n'ogamba n'omutuuza bwoti ku stage ya Miss World n'ogamba ya ajjaako kyova olaba tumala okulonda abantu omuntu ne bamuvuma nange kennyini ne banvuma ekyo tekinzija ku mulamwa era tekijja kunzija ku mulamwa kuba baayogera nga sinnaba kutwala license eno ne boogerera abaliko nange ne banjogerera ate tebajja kulekeraawo buli mwaka boogera ebigambo tebibatiisa tubeera tubisuubira ebimu be baayogedde nti yalidde enguzi Nanyonjo akitingira abaana oba tayagala bawala baddugavu oba ate oyo yalonze mu binnyo kati simanyi kye baagala kati nze kankole kyemmanyi nti kituufu okitegedde kubigambibwa nti nno abaana bano bawaayo akasente era asinza akasente akangi yasinga omanyi Miss Uganda obadde okavaringa ebintu byaffe for a long time tewandikifindinze out okitegeera ebyo bibaawo ate n'ekirala kiri mu culture bannayuganda bamanyi nti buli kintu ekiyitamu waawo bangu olina okuba nga owaddeyo kitu kidogo kati bwe tutuuka ku Miss World ne tuperforming obulungi naye tuba tuwaddeyo enguzi kati tolaba ekyo nze tekisobola kunzija ku mulamwa Kacumbaali because people are going to talk ate abantu bwe batakwogerera ng'olina kyokola manya tolina kyokola okitegedde so bajja kwogera era kino bajja kikolera emyezi ng'ebiri bamale bakiveeko tumale okutuuka ku Miss World batandike kati abantu baliyo ku TikTok balwana abasupporting ono n'abasupporting oli okitegeera it is okay that's life abantu beebuuza nti nno
gino emyaka 3 egisembyeyo nti nno lwaki amannya gonna gavuga sayidi yeeyo Tumukunde Natasha nga tufuna nnyo Nakakande Nantumbwe Namutebi nga tebakyebuuzaako Nakiyaga nga kyo tebakyebuuzaako kitegeera so aba wano mu Central oba abalina amannya bwegati agatali gali tebakoze kimala mu gino emyaka 3 kyenja okugamba ababeera banna nze ndi mukazi muganda wadde ndi mukyotala oba otegeera kyeŋŋamba olowooza sandibadde nga ŋŋamba nnyo njagala abaganda be baba bawangula it is egundi ekyuka times zikyuka luli nga bwe babeera nga bannanna nga baali tebagamba nnyo nti naye nga bannanna bangi kati emyaka 3 egy'omuddiringanya bawestana Mutooro Munyankole okitegeera kati batandise kati oli oyagenda nagamba balonda beeru bokka eri bwe twalondanga abaddugavu nga tewali yagambanga nti kirabika mu Miss Uganda tebalonda abaddugavu okitegeera Kachumbali ebigambo byange tebisobola kuggwayo ate nze waliwo n'ebibuuzo ebimu byembeera saagala kuddamu kuba nga mbanga yeewozaako okitegedde nze siyimirira ngawo bantu ne mbagamba munonde okutwala okuddukanya ekintu ekigundi ya Miss Uganda no kubanga permission oba license njijja eri oba waliwo abagala license yo nga be bayita mbaana bano bakuba enkoko gye bali naye aba Miss World bamanye ekituufu bakakigezaako emirundi 2 nga bakulwana bakuggyeko license yo Miss World nekola okunoonyereza kwayo abatali enguzi oba abatawe mu ntunguzi sisobola boogera okitegedde lwaki tebakwegattako ne mukola bulungi senga kyali wano omuntu asobola okusasula omuntu ne bakola ebintu byonna ne bakumaala ettosi before you know it naye bali bazungu tebajja kugendera ku ekyo bajja kukola okunoonyereza kwabwe so bano abaana bye boogera ku TikTok Facebook biki bali tebikosa omwana ndabyeko abantu bangi nnyo baana bangi nnyo ngagamba twamulabirawo ngo yajja owangula nga baali beesimbyewo abataysimbangawo anti kyekyo naye yafaaki ajja kuba bulungi mpisa zembi gogendako ku mitimbagano gy'olabe omuntu abeera postinze ebifaananyi asitamye yeebambye kati nze Nannyonjo ng'oyo mba mwagazaaki nze manyiddwa mu community ne standing yange mu society nze sitolerating nga baana bampisa mbi sitolerating abantu bagenda kusamala buli kaseera obeera ositamye wembambidde abantu I don't tolerate that yensonga lwaki ngezezzaako nnyo okuuma ekitiibwa kyaki kya Miss Uganda kuba kye kirina okuba yensonga lwaki teyayita namu kuba empisa zaali mbi ne bw'amala n'agamba musimanyi baatugambye mbutwetega abasajja ate ye yapostinga ebifaananyi nga yeebambye ng'asitamye kati gwe omuntu ng'olina amagezi gwobeera tolaba obwongo bwo tebukuweereza n'osengejja n'ogamba naye omwana ono ku bintu by'ayogera ne bw'okomparinga ne banne abaasigala gwe comparinga ye ne banne abaasigalayo ogende ku social media platforms abo olabe buli omu byapostinga kuba kati ne competition yaggwa so buli omu ebiseera ebisinga ababa bakyuse ku bwongo beetereeza ababa tebakyuse competition abeera nice wano mu competition bwegwa ngaddayo mu mpisa ze nga bwe yabeeranga but ebiseera ebisinga 90% tebaddayo nga bwe babeeranga kuba babeera bakyuse nabo baba beetegedde ne bategeera ne value yaabwe ng'omwana ow'obuwala ng'omukyala bw'olina okweyisa ki standing yo bw'olina okwerepresentingamu naye oyo omwana maama we yeyandalikirawo naŋŋamba oyo empisa ze si nnungi maama we yennyini yakigamba ne voice note ngiina naŋŋamba nze senga kampu yammwe yali yakubeera nga mujja ne baddayo ewaka yandisobodde okupretendinga n'amalako naye nti mubeera naye 24/7 nali nkisuubira era neewuunya nti yawangala ne mu kampu ebbanga eryo lyonna bambi si kwagala kuswaza
maama we oba muzadde we kati yo voice note so agikuzanyira wano kumpewo so agikuzanyira after wano nga tuvuddewo naawe ne weewulirirako nangamba fenga family tukwetondera era it's because of mama w'omwana oyo nti samusuwinga just nasaasira maama we omukyala yankubira nanneetondera nangamba nkwegayiridde sonyi wanze nangamba naye nakugamba bagambirawo ng'omutwala nangamba ne bwe watuyita mu miitingi y'abazadde nze saakwekerera kulimba nti oba omwana wange mutukuvu nayogera lwatu and she said it muyita abazadde baabwe ne mwogeramuko naabo tubayita mu meeting abazadde bategeere baani abatwala abaana baabwe kuba n'abaana tubagamba toli kyetwala okitegeera olina abantu abakuvunaanyizibwako naye oganze sirina bazadde oba bafa olina omuntu oyo relative g'otunuulira mu kifaananyi ky'omuzadde oba abaana bano mubasuubiza ensi n'eggulu ne balowooza ne baba tafunye ba Miss Uganda ajja kufuna something else edda teri nsi na ggulu bw'oba tofuuse Miss Uganda oyiza ebintu ebirala bingi nnyo ebisobola okuyamba okukyusa obulamu bwo kyekyo kye tubagamba opportunities zijja kujja ez'emirimu n'ebintu ebirala but mubeere careful kubanga abantu bajja kwerimbika mu kubawa emirimu opportunities biki babakozesa naddala abasajja abaana bano mubayamba kutuukiriza dreams zaabwe naddala abeera bayiseeko abasatu abamu naffe opportunities we tuzifuna bwe tuziba sharing oba olumu we zijja ne zibasanga eyo gye zibasanze naye tubakubiriza nnyo singa omuntu ajja ne opportunity weebuuze era biseera ebisinga omuntu ajja nga yekwese mu opportunity ne yeebuuza oba n'abako ebibuuzo tulina ebibuuzo bye tubagamba buuza ebibuuzo nga bwe biti omuntu oyo bw'anaaba ali genuine kijja kweyoleka bw'anaaba tali era ojja kukitegeera era bajja kubuza omuliro oba era abamu babagamba bizinesi kyagamba ffe bwe tuba nga tureininga bagaba finalist bwogwo omwaka ekintu kyonna kyoyagala okukola naffe okubira office kati kubira office but most people never call kati ng'oyo omanya yali alimba so nga tugezaako okuwumbawumba Miss Uganda w'omwaka guno eno kubanga ng'oggyeko nti nno alina akafaananyi ke yasipostinga ku Snapchat ng'ali Kigali ekyo kitegeereka nti omuntu yenna agendako mu nsi ez'enjawulo lwaki ke basinza otutambuza nti mwalonze Munyarwanda bagamba ekimu naye be bakatambuza kati nze mmanyi lwaki ke basinza okutambuza kati gwe olowooza lwaki ke basinza gwe togendangako Rwanda Kigali Congo Kenya togendangayoko so kati lwaki bagamba nti Munyarwanda Kachumbali oba Munyarwanda oba si Munyarwanda Munnayuganda at the end of the day ffe bwe twagamba muleete passports zammwe ne bazireeta nga Munnayuganda okitegedde wana abavandimwe kati a very popular muvandimwe kati Gashumba tumugambe nti fuluma Uganda ogende ewalala otege Gashumba ayinayo eggwanga eddala ly'amanye litali Uganda but originality ye eri Rwanda kati tugambe nti si Munnayuganda nze temunsasa bambi kati bwe tunalonda omuwala omuddugavu muwanvu nnyo nga mugamba mu Sudan era tubona agendako eggwangula ekyo kimanyi kye bajja okwogera buli mwaka bajja kwogera okitegedde kati bano abawala Hana yali mweru Natasha mweru tebalonda batali bweru tulina ba Miss Uganda ono tukulawuninze wa 12 kyebagamba nti abo bonna abazze before abo babadde beeru baganda Nnyonjo bamuwe ssente si mu bubi naye oluusi otuuka bambi abaana bano gye bava n'ogamba bambi okitegeera so
okimanyi nti n'abaana oluusi bajja nga n'ebyokozesa mu kampu tebalina nga ffe tubibawa ne mugamba bambi oyo omwana astruggling nga talina nangatto era bakontesitanti banne ne bamusondera ne bamugulira oba ffe olusinze nentuma omuntu ku ttiimu yange ne mugamba omanyi ajja kufiiringa out of place mumufunireyo ki mugende mumunoonyeze engatto sayizi ye nenzigula okitegeera ebyo tebisobola kwogera kuba tebijja kukola mawulire tebijja kusasamaza okitegedde ne bagamba Nanyonjo yabidde yalidde enguzi yatutte kino alonda banoweka yalonze omunyarwanda whichever ekyo kyekikola amawulire kati nze ebyo kachumbali ebyo tebinjigula ttama wali owuliddeko nga nvaayo neneewozaako why manyi siina kikyamu kyenkoze I'm just doing my job. So Bannayuganda oyina bubaka ki gye bali? Bannayuganda nze Brenda Nanyonjo sigenda kwewozaako kino ekintu kikoledde emyaka 14 omwaka ogujja kugenda kubeera myaka 15 nze ng'omuntu abantu abamanyi abandabe nayingira industry eno nga ndi mwana muto nno nnyo nalinga mu S2 like industry njiruddemu both as a performer and also as an event organizer n'ebintu ebirala so nze ng'omuntu siri perfect but sinaako eyo image yimba oba ne background n'abasajja oba kati sisobola ate ebyo biteeka mu baana you understand nta oyo ali loose she sleeps around oyo abeera mu buvuyo oba biki oyo abeera mu bintu bya kuba diiru kuyisa wano nguzi oba biki senga nali muntu bwatyo senga mwabimanya da okitegeera da so kati ebintu by'abantu okwogera it's okay then n'omulembe gwe tulimu ogwa social media buli omu anoonya waafunira comments likes beji ebeere ng'etambula kati ekintu kyonna ekiriko amasannyalaze ng'enjogera bweri nowadays ekyo kye bajja okukola ki okubuukira era bwanayitawo omwezi ng'ebiri nga basirika nga bakivako nga babuukira ekirala kati olowooza nze kibeeraawo ekyo nekimbuza otulo basuubire ki ku mutendera gwa Miss World because ebbanga lyonna lye tumaze abantu bayayaanafunako Miss World ng'ava Uganda kati obaera nga tebamusapootinga banamufuna batya ffe tukola kye tukola naye nogamba obugambye abantu nti mulonde nga tuli ku Miss World tebakisobola nogamba obugambye abantu mugende kuba kati Miss World erina web pages so buli nsi ebeera ne web page kweyo app ya Miss World then ensi ne queen gwe mulonze olusi Miss World egambi mugende we just want to see traffic ku page yoyo contestant ekyo nakyo ne kibalema oba okitegeera oba abadde ebintu bino tebabitegeera bulungi bantu baagala omuntu ennaku zino buli muntu yenna alina smartphone ng'asobola okwafoodinga data afuuka blog awulira nti nno alina right oba ddembe lye okudda ku mutimbagwano gwe n'avuma abantu n'avoola abantu okitegedde kubanga ekyo kyekijja omuleetera likes bantu bameka be basibye ba tiktok ba blogger bameka be basibye okitegeera ne bavaayo ate ne beetonda abamu n'amala okwetonda bamusibye ate n'abiddamu you understand like abantu balina okukozesa emitwe gyabwe so abantu abakwabusinze obasonyiye oba oyinza nabo basiba ekyo onoosiba bameka okitegedde onoosiba bameka kubanga kiyitawo you get onoosiba bameka ogenda kusiba Uganda yonna nti abantu bayinza okubeera abantu nga 100 nga bakuvuma kati nze nina obusobozi obusiba abantu 100 so ogenda baleka bulesi bajja kwogera bamale basirike naye oyo muwala wange ye gwe nagoba mu Miss Uganda bw'atalekera awo oyo yenja musiba nja kuleka kiri eky'obuzadde nekyenakkiriziganya ne maama we nja musiba
Omuzala era akitegedde. Kyeka kyamuluma nnyo. Yeekebere empisa ze. Banne be yali nabo mu kampu basobola okukiweera obujulizi. Maama we yaŋŋamba nze bwe twali mu meeting y'abaparents seekwekerera nayogera kaati nti nze ono wange mumanyi. Bwe twamugoba mu kampu maama we nankubira nagamba nti ne mu kampu mwamugobayo bugobi. Kwe kutandika okwogera ebyo. Ye n'aleetamu eby'essente. Kati Miss Uganda budget ebeera mu $500 million kweri ebbanga lya myezi 4. Tukozesa sente $4,380. Kati omuntu agenda okubribinga ogenda kusasula sente meka? Okitegeera? Ofunamu otya naye? Naye Kacumbaali ndeka. Kuba guno omulimu ddala gwa Nakyewa ofuniramu waggwe. Nga bw'okitegedde gwa Nakyewa muwala wange yambuuza nkulaba osasula abantu wano ng'okukoza ebintu gwani akusasula? Naalemerako naŋŋamba mami who pays you? I see you paying people. Who pays you? So kitegedde. Totuuka ku exit egamba nti oba kambiveemu nkole ebyange because ne bodda mu bintu ebirala osobola okubeera omutegesi ow'amaanyi oba owa concerts oba owaki ebirala. Tofiiringa n'ogamba kambi ntuuke mbiveemu. Kyali kyapeninzeewokko mu mwaka gwa 2017 kuba saategeka. Nava mu event eyo nga nina amabanja naye nva wano eŋŋenda eri ewaka ewookubiri n'embeera eyo myezi gyange ng'ena. Nendeka wano ttiimu nga bakola banoonya basponsa biki ne bankubira bagamba ate basponsa bayinsistinga baagala bakulabeko baagala bamanye nti gwe okyakikola. Ne mbagamba yenze nkyakikola mubagambe nze nkyakikola. Amba meeting ezimu bagambe tukulindeko paka bw'onodda. Ne mbagamba mumanyi guno omwaka tukireke. Ne tukireka. Nino ogattako n'egyo emyaka gya COVID gye tutaategeka. So egyo emyaka 2020, 21 ne 2017 emyaka 3 gye tutaategeka. Finally ninziramu. Wakati mu mabanja ago n'okulumya omutwe. Naye ekisa kya Mukama munnaayo akuyisaawo bw'atyo mpola mpola. Mulanga kigwe okubira gavumenti. Ekintu kyandibadde nze mbadde nsuubira nno kyandibadde kya gavumenti. Omulanga gwenkubira gavumenti gwegwo gwenkuba bulijjo. Nti kale wano ku saaki bayinza okugamba munoonya Miss Uganda naye bwe tuba tugenda ku Miss World. Ku Miss World kyandibadde kirungi ne tubeera nga tufuna support eyo. Kubanga turepresentinga ggwanga. I think ba Miss Uganda ne bano abantu abagenda ne badduka zi marathon ba Kiprotich bani, I think they are one of the best ambassadors ab'eggwanga. Kuba kibeera global ne kigenda viral ne okitegeera buli omu nakogamba Uganda kino Uganda kati olaba buli wabeerayo emisinde egyo egiri international. Waliwo oyo omwami ayogerera Uganda twandimupangisiza n'abeera n'amaketinga Uganda. Oyo ayogera nga bakiprotich badduka kyagamba ekiri e Uganda kati ndowooza kanayo special era bannaye n'awaana Uganda. Naye agiwaana lwaki? Olwaba ali abaddusi baba basitudde ebendera eyo. Kitegeera nti omulundi gwe twasooka okuplacinga that high ku Miss World ensi yonna ng'ebuuza Uganda eriridda wa Uganda. Kasata the first time. Kati okuva olwo nange ne nteekamu amaanyi. Ti buli we tugenda ku Miss World tulina okulabika si kugendayo kuweza nnamba. Tulina okuteekawo force. Omwana waffe n'abeera ng'alabikako ayogerwako awulikika. Babloga abalala nga bamuratinga nga bamugaza ne ku balala naye Uganda kitegeera. Ensonga kati tugenze tukola ki?
kati ffe kyetukola tukimanyi era oba batuvuma it is okay. bano ababavuma obudde buno eno nabo wandibagambyeyo ne badda ku ttiimu yo katugenze wali eri ne bapiika. Sijja kubagamba kubanga era ebiseera ebisinga bwemala okuyitawo ate bebeekyusa ne basala eddiiro yoyo mwana waffe nga bagenda eri be basooka omuvuma okitegeera. So kati Miss Uganda mugendayo ddi? Miss World Miss World tebanatugamba kuba jjukira oli yagwa mu May. Kati bajja tubuulira maybe awo nga mu February wajjanaabeera naye ffe kati tugenda kutandikirawo okumutegeka. Tulina okubeera strategic. Emmotoka ye mwagiwadde agivuga? Emmotoka ya Natasha egenze bagisigeko kalangi boda biki ebyo ya Natasha agitwala emmotoka ye ono naye weeri. Kati oli Natasha agenze neeyi eri abeera tuwaka okuyambako okukola emirimu gyo. Kale basibu ne bannyabo ndowooza ebibuuzo bamwe byonna biddiddwamu mpozi ng'olinayo ekirala ky'otategedde kiteeke mu komenti ne byonna I think byonna bye babadde boogera ku mutimbagano. N'abategedde era bajja kuddeyo bawakane Kacumbaali lwaki temuva ku bantu. Ate naawe ayagala okubeera Miss Uganda omwaka ogujja tandika okweteekateeka kati ebintu bireme gira ate mugire. Waffe tojja ng'olowooza nti oli mulungi nnyo bakuyiwako amazzi ne baganywa n'ojja ng'ekyo kyokka ky'oyinawo. Empisa kikulu nnyo. Abaana mubabuuza ebibuuzo ebizibu ebikwata ku byobufuzi ebikwata ku ki neŋŋamba n'opima n'ogeraageranya. Kale bassebo ne bannyabo ndowooza ebintu byebyo mubiwulidde bulungi nnyo. Olina akatalekeka? Sirina katalekeka. Abawagira Miss Uganda mwebale mugende mu maaso tubasiimira ddala abalaba emirimu gyaffe abagisiima. Ngenda funa competition y'amaanyi era aleka bagenda kuddamu bawandiike bakuggyeko contact. Okuwandiikira Miss World ugambe wakati ndaba buli mwaka kyeyongera okubuuminga kati awo omanya kyeyongedde ogejja. Omanya kyeyongedde ogejja. Kale tubaagaliza bisinga bassebo ne bannyabo ate tujja ssukakaawo mbeere bulungi